ensonga endala eri mu ggwanga lino sali musale general kutumiddeko jeno nga bwe ntumiddeko Haji Sebufu wa Pioneer Ruzira yampa Christmas nye yampa yange nzeka ng'omanyi n'abantu bo nze ntumiddeko abeeruzira ono omwana nga tugende wa jeno photographer Bobby Wine Motives Kasaga bamusibako emabega ne yafuluma n'agenda ku bagita gundi section z'ama community zesizimanyi mwe batero sibasiba n'agamba yali angamba bane mu batumire bannange balaba sumulula Bobbyanga nkutumiddeko nange yamperezwa ddoba bane tubatumiddeko tubagaiza Christmas ennungi ekirala ekiri eruzira okutandika n'olwayo paka nga 3 December abasibe temugenda kugenda so balaba twasirinze off kanyama leero naye baba temba wa supu mungi mu nnyama kana jeno yagobye yakoye gundi yayimbidde jeno paka 3 January okutandika ne leero prison mu Jason kukyabasibe katukomeyo wa jeno nalabye ka video ne sawuliriza omulangira suna ayimbidde mu jeno namugamba kasasiro rubbish tasabba munyevu bwatyo yayimbye ati ate amugamba nti sebo jeno ze nayimba kasaka tuwulire jeno so nampulidde naye tolina kyoyimbye why can't they produce good music? These people, like now sooner I sent him the text. Instead of creating, he just get done. Because if you're not creative in the music, then what else? I can put you another. You want another rap? Music must have content and meaning. That's why we are not selling your music. Some here, content and meaning. So, you have another one there. You know, I have been involved with these musicians, but they can't produce music. That musicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning, I'm meeting Butcherman. The afternoon, I'm meeting Rogadi. In the evening, I'm meeting Odonga Romeo. So when will I work on other Cheramira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you. Because I have tried to do as much as possible. So if you have to take the quarrel up to the, I know you are going to abuse me on Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you're wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately, I have seen your boss, Rogadi. I don't know how he came. He's there. Rogadi, please come. This time you're not leaving these people in Guru. Just because I have no breathing space, and for them their issues are endless, several. As General said it today, we want to make it very clear because we have leadership. Right from UNCC, NCF, and our work, we're going to make sure, no one is going to disturb us. Ekyo kibi. Omanyi neza ongalamira munne tugalamire batukube badde nsaba buli muntu yenna alina attachment ku art. Ekyo kibi ekyakoleddwa. Hata buli kyawulira aye ati bannaye tukole tutye Jeno kye yakoze kibi. Kyawulira Ani katulaba abayimbi bano mubalaba basola abayimbi bakozeseddwa
okwetemako emitwe misana tukunga buli omwaka kasita abantu bakulu awo tewali mwana muto waliwo ekipya omanyi bagamba ekisigula ennyana kiva mu kiki mu kibeere Same. Ekibeere kyalaga anti kiri bwe kiti. The beautiful thing I want about this is mulimu abayimbi abakyuzinga okukola kino n'abatakyuzinga era buli muyimbi atakyuzinga kukola kino tasobola yita mu Mulangira Ssuuna kye yayiseemu tasobola kiyitamu. Protect your sanity, your respect. Emirundi 10 ku kinnaakyo buli wonooweebuula bajja kuweebuula. Temuddayo. Ssuuna n'ayimba ne bamugamba rabishi. Mwamuli basanyufu ne omanyi balabaye. Nedda tewali kisanyusa bisesa. Omanyi okuseka ebintu nga bisesa busa. Nze era abasajja adde mabega Jeno mbeewuunyiza. They are trained. Nyinza nti obwa tukaze n'engwira ne Jeno mu mugongo. Nze kale mpulira bubi. Olaba abayimbi abo bambi beesigula ne bagamba katuba akasajja osanga we kanaavaawo tunaafuna ku miki ku mirembe ne bamaze okubambula kakati olaba Ssuuna oyo yentandikwa era enkomerero ya muziki wa Uganda muyimbi muwandiisi producer bw'abanga ayina rubbish abalala bawandikira ne kati abawandiikira obuwandiikizi watulina abayimbi abamanyi naye nga bafulaatinga kati kitegeeza bw'abanga Ssuuna omuyimbi with no doubt akwata omuzira ne bamugamba rubbish waliwo wano omuyimbi ajja okuba nga atandika kuleeta buleesi mu mwabwati bamugambe stop oyo muleke kubanga ekooti y'abantu yamusalidwa naye nga muyimbi w'amaanyi ajja kuba yasamya bw'ati kamwa bamugambe kakati gwe okusinziira gy'otunuddemu tolina kyamagezi kigenda kukuvaamu. Public yabawa respect ne mugiraga ati temugijiwa ne munoonya respect gye abayimbi be Uganda abambule mu kiwulire. Abayimbi be Uganda kirabika mu Uganda tetunatuuka mu myaka gya showbiz. Buli muyimbi saazi naaliko ng'olina omukisa gw'okukola ssente zikole kubanga ekyamazima nze Jeno simumanyi simuyinaako buzibu nebyayogedde singa abadde abyogedde ku mulala binyuma. But the problem ndi product ya art mutegedde bulungi ekitwala abayimbi ne ba artist eggulu bunafu kituufu naye baatuukayo baalagibwa nti nno baaniriziddwa oba ntegeera ne badda e Kampala ne badisowning owaabwe ayogera ebibakolera nga nayo basirika byandibadde bikola ki bikolebwa mwe mulamu waliwo tukanga hafisu akusaidinga naye nga byayogera binkolera nga mwena muyitawo oba ntegeera nga nsolo sirika n'enkola ki naye nga nekye baali basazeewo okumulumba omukuba nakyo kibakolera kubanga waliwo akasente akakola ki kakati okumala gabasuulawo kaba basuulawo abalala bafune ekyokuyiga kale siina kisa onusaasira okugusala tebamulekedde kagoye ku mubiri naye yavuddewo ati yamulaire nga yebulungululanga. Ssuuna nzijukiza nali ku ssomero eyo omwana najja nakagaali ka ccenja nemugamba mpaamu nvugemu nenkavuga nenve waggulu ku buloko nenkatwala bwenti nenvuga nenyambuka nenkoma mba nkube kona bwenti gakira zonna wezibeera oba wakitwabiranga ku baluko mbisabye okumakyawo awo baluko nyawo eggaali neebasa kutaka ata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa otambula mu ba celebrities olutambula mu ssumulula lukutu